ajja kuziikibwa Lwakutaano n'owa date y'okuziika nga tonnakola postmortem ndaba nga abalimba. Ekyo nakyo olina kyewuunya nti onaaziika atalina postmortem. Engeri y'obwangu gye wabadde obungi abantu bakankana omanyi bagamba nti nsibirwa lwefa lwemanyika nnyiniyo. Kakati bw'obanga gwe obadde olowooza nti oyo talina bagoberera bajja kwebuuza bajja kubuuza oluvannyuma nti nga obwangu bwasusse nga bw'olaba obwangu bwe bwasukka abantu tugezeemu tunaddamu edda nga bw'onaakwata firimu nti giramu tulabe tunula bwoti obulamu ky'obukola kiba mulundi ki ate kyoma kiremye okubeera ng'olaba olina okubeera ng'okubira olina osinzidde okuba ng'otulaba kyokola kyekisinga era okola kyamaanyi nnyo n'olunaku olwaleero mbakanyeeko ne kojja tulabe nga tunula mu nsonga ez'enjawulo zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda era nga sinaba kubambagga tugenda kusooka kutunuulira ku nsonga ez'omukyala Helen Nakimuli eyafudde tulabeyo nayo n'ebirala bingi tugenda okuba nga tuna mu lunaku olwaleero kojja sebo nkwaniriza obulamu bugamba ki akabuliro munnaye gye tuli sebo kuli ka weekend twagiyiseemu weekend bulungi kama Katonda n'apozi weebaleza bazaana ne basajja ba Kabaka Ssaabasajja waba atulagidde okubaako kye tukola tewaliwo hesitation yonna okukola mulimu gwa Ssaabasajja n'ogumaliriza era neebaza abo bonna abajja mu misinde gy'amaaso moogi egy'amazaalibwa mwebale nnyo mwebale ddala kye mwakola temujjanga okwo Mukama Katonda abaddizeewo kubanga ne be mwadduukirira nabo baasiimira ddala bulungi nnyo ne Ssaabasajja yennyini yatendereza nnyo abantu be engeri gye bajjumbiramu emisinde gino. Kojja omulungi ogwo gwennyini si omukyalo ono lwalesembayo okulabikako ng'ayogera publicly yasembyeyo okulabika kunankani waliwo omukolo gwabadde Namuŋŋoona ku Mande yabadde alina okuvaayo kubanga taata we yakulira Namuŋŋoona yabadde alina okuvaayo era gwe yasembyeyo okwogerako mu bantu mulujjudde. Nga tuli mu maaso ga kamera njagala tuse akaseera kano okusaasira bonna bannannuupu bazadde b'omwana b'eŋŋanda ab'emikwano bonna Parliament ya Uganda n'okutwalira wamu n'eggwanga lyonna okutwalira wamu olw'okuviibwako Nakimuli kubanga enjasabiggu enwaŋŋuli emmekete omuntu ateerya ntama yebigambo bisobola describinga Nakimuli ye muntu wabadde agamba nti nedda nga kitegeeza nedda ye nebeera ye ate nga anywerera ku kyaba ayogedde abantu babadde bavaayo nga beerya entama nga babeera awo ne batya okwogera ku kiyitibwa obukenuzi naye ng'akyogerako n'agamba ekyo tujja kifiirako era sijja nga tetunnadda mu Parliament kati kubaako kye twogera nina okuba nga tumaze okukiteesaako aba NRM aba NUP ffenna tukiteeseeko twebuuza obukenuzi tubumaze butya mu officials ba gavumenti n'abantu abalala bonna ababukukola ng'era akirwanyisa era abamu batandise okuwanuuza mbu akagambo tukakootinga bagamba mbu kuyinza okuba nti abadde akuyingiramu nnyo nti nga kulina akakwate ku nfaye so nga ate abali enguzi be bayitirivu anti era be bajja okuba nga tebaagala muntu ajogerako. President Museveni yeye yasinziira Kyankwanzi n'agamba banne tayagala kuddamu kuwulira kigambo kulya nguzi mu Parliament awo anti kati bw'oba toyagala kigambo kulya nguzi kukiwulirako nakyo olina okirwanirira. Omanyi gwe bw'ogamba nti saagala muntu kuddamu kuwulira muntu afa njala kyokola olima emmere enjala neggwawo emmere neebeerawo nga nyingi tejja kubaayo muntu afa njala. Kati bw'ogamba nti toyagala kuddayo muntu kuwulira ku nguzi ng'ate bw'oba olina kyoyagala okwogerako osooka n'owa abantu buli omu obukadde oba 10 oba bumeka kitegeeza nti okyajagala. Tunoone ku nfa y'omukyala Nakimuli oyo kojja omuntu nga avudde ewaka ngaavu n'agamba kange neesinkana omusawo obwangu nga bulinga obulwadde obungi ku nfa ye naddala kino kiwatukira omuntu avudde ewaka agamba kange neesinkana omusawo wange tulabe nga bakola ki aneekebejja. Ekyo kiyinza okuwawaza abantu amatu naye ng'ate oluusi kisoboka. Waliwo abantu abamu
okusinziira ku kitiibwa kyalina nga tabuulira bantu nti ngenze mu ddwaliro kunnongoosa ng'ayinza obutabagamba. Yes. Nebeerayo abantu nga bw'aba agenda abuulira abantu, naye ekikulu mu byonna nti ddi bwe kibeerawo, ani gwe kibeerako na lwaki kibeerawo. Bisatu tubiddemu ebyo. Ddi ekyo kibeerawo nga waliwo oba mutegeka mukolo nga muti okugootaanya kangamba omwana we agenda kwanjula otya emikolo gyo gitaataaganya abantu, tobabuulira ngenze kunnongoosa. Anti bw'obabuulira ate n'omugole agenda okugira ku mukolo ate naye atandika okweraliikirira kugwe agenza okulongoosebwa. Kati omukyalo oyo bw'abanga yabadde agenda kulongoosebwa levo kwali kiri kyembuuza nti ani oyo, oba oyagala oba toyagala abantu bateekwa okukola ki? Okumanya. Whether you like or not. Kubanga buli omuntu agenda nga surgeon bw'abanga omusawo agenda okulongoosa mutendeke, surgeon nga mutendeke, waliwo kye tuyita consent y'omuntu kuba oluganda lwo. Bw'abanga ali anicosius bafunayo omu ng'azirise nga kyetaagisa omulongoosa, bafuna omu ku b'eŋŋanda zo n'abawa consent nti olongoosebwe. Nti bannange nze nzikiriza ono abbiha. Bw'abanga abadde ategeera temusobola mulongoosa nga takkiriza nti okuggyako nga yeesibye ekyenda, ate era yeesibye ekyenda kizibu okuba ng'otegeera. Kituufu. Era yeesibye ekyenda tewabaawo consultation ku muntu mulala yenna. Baba balina okutaasa. Kiringa mukazi agenda kuzaala ng'omwana bagamba tetusobola kufiirwa bantu babiri. Mu kaseera ke tulimu tetusobola kufiirwa bantu babiri. Kaakati kizibu nnyo member wa parliament, omubaka kwakati oba ovudde kuffe bannakunkunyedde aba bulijjo eri asset ya government. Yes, okiikirira abantu ab'enjawulo eri asset ya government kizibu nnyo, era wajja kubaawo okunnyonnyola kw'amaanyi nnyo eri surgeon. Eri surgeon bw'ajja okunnyonnyola abantu nti yajja bwe yajja okumukyekingako omwekebejja, kuba yali tagenze mulongoosa, yagenda kumwekebejja kuba yali awulira nga ki ng'alina omukolo gy'alaga n'agamba nti kansooke wa dokita ngende ku mukolo nga ki ati owulira yali agenda kudduwa. Balimenyi yava waka nga olunaku alusuubira okugenda okukola ki? Bayinza awo kyanti ffe kati ffenna tubadde tubitankana bajja kikonfirm kati gundi ajja waliwo ab'okulusegera bajja okukola ki? Ndabyeko ku press conference ya Joe Senyonyi alina wagambidde nti balina meeting gyabadde balina okuba nayo leero, anti babadde bagenda mu meeting baweziganyizza egyo namugamba naye nkyagenzeeko wano mu ddwaliro, ngenzeeko wano katono mu ddwaliro nga teyagenze nti bagenze mulongoosa, wabula ng'agenzeeyo okumwekebejja nga bw'onaagamba mbu my doctor, my personal doctor. Kaakati doctor simanyi we yatandikira kusalawo nti agende mulongoose oba consent y'omuntu oyo yagifuna n'ey'abantu be, kuba wateekwa okubaawo next in kin alina okukola omwami oba omuzadde oba omwana we oba omu ku bannyina ku baganda be. Ati awo ate mukwano gw'omuntu kasita abanga gwawaddeyo nti ye nti ono kyayogedde ono bw'ayogera nga kikwata ku nze aba amaze kiba kikola. Kakati awo bajja tubuulira oluvannyuma tujja kuba nga tubikola. Consent zino lwaki bakikolera bwe kityo? Medical lwaki kiba bwe kityo? Nedda ebintu ebisinga obungi ne bw'oba oweewola ssente waliwo gwe basawo next in kin, ne bw'oba ogenze mu banka kuweewola era bakugamba nti ani mukyala wo mwana wo ani. Kati kojja wano ku ky'obulamu lwaki bakigira bati? Anti kuba obulamu tububeeramu omulundi gumu. Mu bulamu bwonna obuba ku nsi omuntu abeera mu bulamu omulundi ki? Obulamu tebabuzannyirako nti tugezeemu tunaddamu edda nga bw'onaakwata firimu nti giramu tulabe tunula bw'oti. Obulamu ky'obukola kiba mulundi ki? Ate ky'oba okola kye kiba kyekyo ky'oba okola ggwe. Bw'oba ozannyazannya na mundu ng'ogyetunuzzaamu, bw'onaanyiga emmanduso bw'eri kukuba todda. Teri chansi ndala. Ate tewaliwo bagamba nti oba yeekubye tugende Australia tuguleyo obulala.
ekiriyo kitono kafudde mugende Germany oba mugamba akuweeyo obulamu lita 3 ngayo bali batumya ka bicycle kit naga abanyongereyo mukojja olina gamba bundi doze oba yali ntono baki nyongerayo si batu bakola obulamu obwangu buno obwakozesebwa kojja obwangu bwakozesebwa ide agenda anti abantu bagambira mbu engeri obwangu gye wabadde obungi abantu bakankana omanyi bagamba nti nsibirwa lwefa lwemanyika nnyiniyo kakati bw'obanga gw'obadde olowooza nti oyo talina bagoberera bajja kwebuuza bajja kubuuza oluvannyuma nti nga obwangu bwasusse nga bw'olaba obwangu bwe bwasukka abantu bwe batandikira ebibuuzo ku baana abattibwa eggaba speed abantu kwe bakolera ebintu ono DPS ayanguye ayogerera poliisi ayanguye minisita bwaki ayanguye ono jjati azze ono ani bonna nga twebuuza nga bajja ku speed ki ekiri emabega obwangu bwe bakozesa ebyo nabyo ne biba nga biri awo kakati abantu abo balina okubanga bannyonnyola nnyo bajja kwetaagisawo okunnyonnyola ennyo kyendowooza nti kiyinza okukalubiramu n'oluvuvuma otambula ku social media owambu wandibaamu obutwa anti kakati obutwa ate si bwe wandimulagidde nti kati genda mu ddwaliro liyinza kuba bubeezi kkobaane nga bwe babadde ng'omuntu alongoosebwa nti alongoosebwa mu lubuto oba osobola kukola ky'oyagala kyonna kubanga kuba yamaze nadde okumuwa kati oli ayinza okubanga twategeddeko nti ajja mu ddwaliro kakati bwagira tutaasizaawo baaba kuba omusawo yabasawo ezayo kakati ffe kye tujja okukola tujja kulinda yekojja omuntu eyafudde jjo neza okulaba ne leero postmortem tunabakakasa kituufu ki anti kati mulino oginnyo okuba nti bwe mugikola nga abanagiyitamu script muyinza ogikola mulina ogikola obulungi mulina oyita expert mu script ate tebannampita kukola script kyebava batugamba nti tukyali mu kulondoola tulabe kubadde bayekojja twagala kunoonyereza ki ekyafuddeko okufaaobadde nga mati okubika oba omanyi ekimusse kuba nange we nabadde nnongoosa nakutte kataago nanti ate oyinza bw'oba olongoosa kizibu nnyo okuba ng'olongoosa ebizimba ate n'okwata kataago kuba akataago tekabeera wali bizimba anti ŋŋamba nti musabe ebbanga erigenze ng'afudde saawe poliisi manya postmortem yandiba yafulumye edda nti bannange ekyaviiriddeko yate kati bw'oba ogamba nti ajja kuziikibwa olwakutaano n'owana eddeeti y'okuziika nga tonakola postmortem ndaba nga abaalimba ekyo nakyo olina okyebuunya nti onaaziika atalina postmortem kyova olaba nti abantu ennaku zino abamu bagenda bajja mu bitongole ebyenjawulo obwesige era emirundi egisinga obungi kati abalwadde baba ne postmortem 2-3 ekitegeeza kojja eddwaliro liryansalebo ku kino ekigenda mu maaso anti ate kati banaabuuza gwona aba ansalebo atabadde ku muntu oyo eddwaliro mwe yabadde lyerisobola okunnyonnyola omulwadde ekyamuviiriddeko okufa was it bad gundi attendance kyabadde kubeera ndi she came late obulumi bwabadde bungi nti bannange yaluddewo okujja oba yabadde severe and how can it be severe omuntu yabadde yeetambuza najja bulungi awo ebibuuzo ebisinga obungi bye tulowooza nti banaagenda okubiddamu ekyobutwa kyo tukijjemu ekyobutwa byonna tujja birabira ku postmortem anti postmortem yetubuulira oyinza okulowooza ekyo nayogamba nti yawunyiriza ku mukka gwa misaire eziyita Iran manye bano mu Uganda basi ekintu kyonna kisoboka basobola okugamba nti yali akubye ennyanja ebyava e Rwanda webattira mu genocide kati bibadde bijja anti bagamba basobola okuwa oyo oli ayinza okugamba ekyo oba tolina kyoddamu kuba gwe toli mukugu wano baatukakasa ekintu kimu nange kye nalemerako nti omukugu bw'aba yayogedde siddamu kojja sokoleke nina eddembe lyange nanze nannyini mufu okuddamu okufuna omukugu wange gwe nannyini mufu olina bwaguga bw'eddembe yes obaga bannange nze nange njagala nkozese ku mukugu wange okufuna postmortem
naye ebintu emirundi egisinga obungi kooti yetera kukkiriza oddemu okoleki postmortem bw'oba oloopa kadati bw'oba nga tomatidde oloopa osobola okuloopa kooti neeragira ko jamu eno process bamutuwadde emulago namwe musobola bwe muba musobola mugenda mu ddwaliro lyonna naye bwe kakutana n'omuziika okuddamu okugikola oba omuziikula oba olina kooti yeerina okuwootula ku ddembe lya mufu olwo bw'eba ekulagidde oba tomutaataaganyizza ddembe lya mufu kojja akantu akalako enneebuuza oba omulabi waffe kebadde ayagala okumulungukamu mbako nabadde mulonde mu kisanja ekyokubiri okukiikirira Kalangala era mu kaseera kano nga bulayi nnaku ntono nnyo okubeera nga balayizibwa what will happen ku Nakalangala seat saawa self-explanatory bajja kulonderawo omubaka omulala gundi zijja kuddamu by elections baddemu bateeketeeke okulonda okulala babawe ebbanga nti kati mugenda nonya akalulu ebbanga waliwo ennaku ezigerekerwa ziba 6 60 days baddemu bagende mu lwokaano bamulonde kojja kanya tulo tumulonda olwo weziba 60 days tugenda mulonda mu gwa 7 abalayira yekka nedda 60 days anti okulayira tekuweza kati 60 anti kakati bwe bamala okulayira nga mulyoka bategeka by election ate kisoboka n'okuba manyi amateeka gakula bulala kisoboka okuba nti kati bwe baba bakulonda bajja kubanga balonda nga awatabadde mubaka kuba abadde tannalayira wamma nakyo simanyi abakugu be baninza okitunyonnyola abakugu naye gundi eri yafuluma bamugazetinga bajja kulonda ejja kuba by election twamulondo omubaka ono era yajja okujja mu kisanja ekiddako naye ku olwo kyo simanyi oba olw'okuba yali yamala okulondebwa naye yafudde olunaku olondooza dwo tebamwogera nako nti tebalina kye bakyogerako era gundi electoral commission kuba ebeera terina weeyogerera ku kigambo kyonna kuba yo byokulayira tebigikwatako eba erinaku ejja kuyisa buyisa kiwandiiko nti by elections ez'omubaka wa Kalangala ziriddibwamu mu biseera gundi baliba bakamala okulayira balyokuba bagambe nti tewali sente zikutegeka tusimbe mugongo awo byannemera basobola okugamba nti tewali sente zikola kino ne bakokyayo 10 ogenda kulaba nga kakati waliwo sente ze bayinza okuyiwa naye nga bagamba neziteeka LC1 zo teziriiwo esimbwa mugongo simanyi sente we zigenda naye ng'ate ezisiima ababaka abayitamu ne zino eziweebwa ab'emmotoka zo weeziri awo we twabiramu ne tugamba nti tetujja kukayana n'abantu omanye ebintu ebyo ebimu si bintu bingi byakulemeramu tobiremerako gwe kasita ekituufu omala okyebalaga nti kino ekituufu nkimanyi ebisigadde byekola byokka kojja waliwo emabegako wani twayogerako ku nsonga y'okero